Oluvannyuma lw'abakulembeze mu disitulikiti y'Ewakiso okulambula enguudo ez'enjawulo mu disitulikiti eno nga bwe twakulaze mawulire gaffe olunaku olw'eggulo, leero batuuzizza olukiiko okubaganya ebirowoozo ku nguudo zino n'okutema empenda ku buki bayinza okutuusa bannawakiso ku mpeereza ennungi mu by'entambula. Ensinkano eno eyindidde ku kitebe kya munisipali ya Makindye Ssaabagabo ng'ekubiriziddwa amyuka ssentebe wa disitulikiti y'Ewakiso Bettina Nantege, ng'olukiiko luno lwetabiddwamu bammeeya ba zi munisipali ez'enjawulo, abazi tawuni kanso wamu n'amagombolola agakola disitulikiti eno. Bakulembeze twalondebwa bantu era bateekamu obwesigwa. N'olwekyo buli omu abeere mu nsonga ye akole omulimu gwe Omukungu. Omukungu Kalokwaga okuva mu kitongole kivunaanyizibwa ku nguudo wano munda mu ggwanga lya Uganda ekya Unra nga yavunaanyizibwa ku by'okuddaabiriza enguudo mu Kampala, atuuyanidde mu lukiiko luno bw'abadde annyonnyola abakulembeze bano ku nguudo ezitannakolebwa. Tubadde tuddaabiriza n'endala ezirimu upgrade. Dayo tutuusiza obubaka mubagambe enguudo za Wakiso baziwe priority kubanga nguudo za Uganda especially this nakawuka. Bammeeya bamukunyiza annyonnyole lwaki enguudo mu Wakiso tezikolebwa, so nga zino zeeyambisibwa buli muntu wano mu ggwanga nga baliko enguudo ze banokoddeyo ze bagamba nti zaafuuka kyekwaso okuli olw'enakawuka, Busaabala n'endala. Tetumanyi Madamu Unra oluguudo lwa Natete nakawuka Kireka akatale k'ekireka akakulerwe we kali kati agachafu gonna bagapakira muli kati omwala gwa blockinga awala tewakyali mwala neba timukola enguudo nga muyina interest ezituuka ew'abantu ku ntambula ey'amazzi naddala okuva e Nakiwogo okugenda ekyanvubu. Ekidyeri kiriwo kitikka abantu bangi nnyo dizayini yakyo era kayagwako. Wabula n'asanze akaseera akazibu okunnyonnyola abakulembeze bano nga bamulagidde bino abisse mu buwandiike. There are people putting those are illegal and thank you for alerting us. We are going to follow it up. Our minimum size for culverts that we put is around 600 millimeters. Omubaka Nalwima aliko obubaka bawadde abakozi ba gavumenti kubanga ssemateeka w'eggwanga lino awa abakulembeze abalonda obuyinza okukulembera disitulikiti so si ba RDC. Wano mu kanso ne tuteekateeka ne tunoonya ne ssente ne tuteeka ku project ne tugiteekawo. Bwe tuuka okukolemu RDC n'ajja n'atandika okuwaki amateeka. Baagala means of extortion. RDC, sorry, don't take me wrong. Naye ndabawo akantu akalinga ke baagala okukanga naddala pa contractor. Obikula etteeka lya URF Act olabamu memba ati bamuyita RDC kakati olabamu memba ati bamuyita town clerk oba amateeka tetutegeera ga njawulo. So this is the last warning. Please, before I can take on this matter, town clerks be warned wherever you are, not only in Wakiso but countrywide. Be warned. Okola ebintu nga bikola kifuula nenge nga mwagala okubikka amateeka. Ssentebe wa disitulikiti y'Ewakiso Dr. Matya Lwangabwanika atumye omukungu wa Unra okubaako byabulira bakama be ebinaayamba okukyusa ebyentambula mu disitulikiti eno. Okufuna alipoota anti greda yayiseemu oba totubuulidde. Kye tugezaako okugamba enguudo ez'ettaka ezo tetugambako wano tezikyakola. Era singa mugenda ne mukozesa obukugu ne mukompyutinga ssente obungi bwe mufulumya mu routine maintenance vis-a-vis eyandikoze oluguudo lwa kolansi olugenda okumala emyaka 2 oba 3 ogenda okulaba ng'omusolo tumulyaza. Teriyo muntu yenna yagendako mu ssomero oyinza kuwa nsonga egaana kukola luguudo luva Mpigi kuyita Kasanje kugenda Kisubi na kujja Natete. Oluguudo olwo lwa nakawuka luswaza eggwanga lya Uganda. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.